Mzee Mulumba Moses Jagwe Kalubo, Mzee Vice President, UNDF, Atenga Mzee Chairman, wa Uganda Bouncers Circle. And Mzee okubiriza abavubuka bonna babawunsa okutwala abagenda okukola mu festival season eno babeere bakkakkamu bakole emirimu bulungi byonna gye banaabeera bakolagane ne poliisi n'ebitongole ebikuumaddembe byonna balina okweyisa obulungi ffe tetulwana omulimu gwaffe gwakukuuma mirembe mu mabaala mu night club n'ebifo ebirala byonna ebinaba ebyokusanyukirwamu tubakubiriza njagala bakubiriza babeere bakkakkamu mu buli mbeera zonna byonna gye banaakolera era babe n'empisa kubanga tukulembeza mpisa discipline matters era tulina ku logo zaffe empisa zekikulembera tetwagala kubawulira nti ate babakutte bali mu sseero bali ku poliisi babasibye balwanye n'abantu bakubye abantu affe tetulwana byonna gye muli babawunsa mugende mukole emirimu bulungi ekiseera kya kizibuzibu kugamba kirimu n'ebyokulonda n'ebyaki mukuume obusungu bwammwe olina bwajja n'akusosonkereza n'akola atya beera mukkakkamu kubanga watendekebwa kukola ekyo tuliremu amanya bonna abali mu Uganda Bouncers era abayingidde SPC mubeere n'empisa mubeere mu bantu mukole emikwano n'abantu mukole bulungi twase okulaga ekifaananyi ekirungi ng'abakyala fe abakyala tuli eno twetaaga okwegatta tukole ekintu kimu tukole omukago ogwawamu n'abannayuganda n'okukuuma abannayuganda n'ebintu byabwe ne bakyala bannaffe naye omulimu guno gulimu okusoomoozebwa kungi abasinga batusoomooza batunyoma ng'abakyala naye njagala eyo gye muba mugenze nga mwambadde uniform especially ya poliisi njuwa ekitiibwa n'abantu basobole okubawa ebitiibwa. Esente ezo lwaki batugambye zigende eri babadde n'ensonga batugamba nti ziri SACCOs ezikwalifayinga okugendamu obuyambi buno buvudde eri gavumenti ffe tubagamba ate bwe zibanga ze zikwalifayinga SACCO ekwalifayinga emala bbanga ki okwalifayinga batugamba nti SACCO ekwalifayinga emala emyaka 2 ng'erina certificate ey'obwannannyini ffe tubagamba SACCO eyaffe emaze emyaka emeka SACCO eyaffe tukakasa nti erina yes erina ebisaanyizo mwe mutugamba nti ate ebisaanyizo SACCO erina okubanga emazeewo emyaka 2 ffe yaffe emaze emyaka 3 tutegeeza ebisaanyizo tukola ki tubiyina kakati tetumanyi bulungi kyekyabuzeemu mutwe kuba bazze ne batulambula ne batulaga nti buli kimu kyonna kituufu naye ate bwe batuuse eri ebintu ne bikyuka bwe bajja gye tuli bajja ne batulambula ebintu byonna byonna nga bikola bulungi ng'ebintu birungi nnyo era nti ebisaanyizo mubikola ki bwe batuuka eri bo nga bakyusa nga bakola byebakola ki bye baagala ekintu ekyo kituluma waliwo akasente ke batugambye nti ffe bwe tuba nga tetukwalifayinga kufuna ku buyambi obwo nga SACCO yaffe tetuukiridde oba SACCO z'ebibiina byonna byonna tezituukiridde ezisinga obungi ne batugamba nti waliwo akasente bakayise ka capacity building ne batugamba nti tugenda kufuna ku ezo sente eza capacity building bwe twazeeyo kyate nazo tetukwalifayinga zikola ki kuzifuna bwe tubanga esente ezo za kusomesa bannaffe bano abakulembeze ba SACCO ne bammemba abasevinga mu SACCO ezo basobole SACCO zaabwe zisobole okutuuka ku mutindo ate kano ko kagulidde wa mwaka akadde temulabanga mubuuzaabuza bagunzi balonzi ba pulezidenti abavubuka abali mu Kampala abantu bagenda kwekyanga mukulembeza gye mu Kampala ng'abantu boogera lulimi lulala nnyo so nga ate abantu abaleese ekizibu ye ministry n'ebitongole bya gavumenti ebituukiramu obuyambi okubutuusa eri bannannyini bo obulumi n'obujijji bwe tuyitamu nga ffe babawunsa waliwo ebitingana ku mitimbagano eri aboogera ku babawunsa nti bagenda kwenyigira mu kkuba abantu ekyo si kituufu
n'akamu n'akeddagala kubanga ffe babawunsa omulimu gwaffe gwa kukuuma ddembe okukuuma abantu n'ebintu byabwe eri abo bonna batwetaaze kinnoomu naye bwetukati kuba nti gavumenti ate naye yeetaaza obuyambi bwaffe era nabwo tugibuwa ngaffe abakulembeze tufuba nnyo okulaba nga tufunye abavubuka emirimu oluvannyuma kasatu amala okulaba puroguraamu ya gavumenti nga yeetaaga abavubuka okugiyambako mu kaseera k'okukuuma akalulu era bwe tutwa musobola okumubulayizinga abantu baffe abawulira ddala nga 400 tusobole okulaba nga tubagatta ku police kyebayita police constable tusobole okulaba nga bakuuma emirembe mu budde obwo ogenda okubeera obw'okulonda tetusuubira kanyama yenna kukola ffujjo oba kutulugunya bannayuganda tumusuubira kukuuma mirembe oyo yenna n'asiŋŋanibwa nga aseewusa empisa ajja kuvunaanibwa ng'omuntu era nga bulijjo amateeka begalagira twongera kukubiriza bakanyama baffe ne twaweereza mu poliisi lino eggwanga lyaffe ffenna era tugenda kulikuumira ddala okulaba nga tukuuma emirembe tuve mu kulonda tulinga n'abalangiriddwa era tusigale nga tumuwa services ezimu nga ffe bakanyama nga bwe twakikola omwaka oguwedde tusuubira nti omwaka oguwedde mwala bakanyama era twabadiployinga abawera ddala kumpi 5 naye bakuuma emirembe temwala bakipira kyayokebwa temwala bajjinja lyakasukibwa temwala bantu batosebwako bisago nga tuli mu yunifoomu eyo nga tuyamba abantu n'ebintu byabwe tubasuubiza bannayuganda emirembe gyokka era nabo musigale nga mukuuma emirembe